bwe bali kubeera mpozi nga totambula naffe embeera eri eti obulamu busanze otya gye tuli tukwasaganya olunaku olwaleero Easter Monday mwebale kubeera mpozi nga ate mutugoberera yonna yonna gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza. Nze Sula Ssenyonga ate okubeera nga nkutwaliriza mu mpola mpola. Amawulire matono si mangi nnyo but tukyali mu Easter holiday era nga mpozi tukyagitambulira ddala bulungi nnyo eggwako lwaleero. Newankubadde eno ttaamu mutubbyemu iye abaana bazze waka for Eid ate viddi ate kati bazze waka for Easter. Easter yatandika lwakuna lwakutaano lwamukaga naku 5 days. Ezo batuddizeeko kasente bannaayi kubanga tebitutambulidde bulungi kasente ko mwandibadde mukatuwaako ne tumanya wawe tuli. Anyway, tujingidde Easter mu biyongobero n'amaziga buli omu ayogera kike. Tubadde n'amawulire agatambula nga galaga nti omukyala Mama Janet Kataha Museveni nti embeera si nnungi nga bitambulira mu nkuubo. N'ekintu kye neebuuza, tetugaana, some people have nose for news. Balina ennyinda empambe esobola okuwunyiriza amawulire. Ne waliwo kye weebuuza ng'omuntu yakifulumiza n'ogamba ye ddala kiki? Neebuuza lwaki waliwo ebyama abantu abamu bagenda ne bagamba nti lumbuyo ono oba kemiko atabula mutabuzi wa ddagala. Naye kemiko byayogera at least abeera ayinako 30% info. Kubeera kemiko yatandikiriza ebintu by'okubeera nti Mama Janet Museveni mulwadde biki ne bagamba oyo mulalu bw'atyo byakola bitya lelele ne baleta scenarios za Kabaka. But even on issue ya Kabaka, the guy was right. Kuba Kabaka yali mulwadde naye ng'oba awo waliwo ekyali kitakolebwa butuufu bwakyo. Not because nti kala ayogera n'ayongeramu ebibye. Lwaki ayongeramu ebibye? Nti aba ayagala ndowooza reaction ekolebwe ku speed. Bontegeera. But olaba nti bwe bayogera ku nsonga ya Kabaka ba responding. Era okakana Kabaka agenza ofuna treatment ewatuufu. Bontegeera. Now, najja n'ayogera ku nsonga ya okulwala kwa Mama Janet Museveni. Ne bagamba oyo neebuuza ani amuwa amawulire ebintu ebimu alina issues zaayogerako ezimu nga za State House. Ne weebuuza ani azimuwa? Ani amuwa ebintu ebyo byonna? Twebuuza abijjawa nga tetunnagamba nti byayogera bifu. Kubanga byayogera nze mbagambye at least 30% aba birinako info nga yamuweereddwa from inside. Kati bwe yafulumya amawulire ago bangi bayogera bingi. Naye nalabe General Nalweiso yavuddeyo n'aclarifying n'agamba yes mama mulwadde naye si mulwadde nnyo nga bitambula ku social media nga bwe tubiraba. Kati awo nno yerumbuya abasiko walinze nti oba ovuddeyo no admitting nti yes omukyala mulwadde. Oba ntegedde you have admitted nti mama mulwadde. Kati bw'aba mulwadde what next? Bw'aba mulwadde what next? But anyway, si kirungi kukweka bulwadde bwa muntu olw'ensonga tetugaala ava from the first family balina okubeera nga basooka ne bakweka biki ebimukwatako blabla n'ebyala. But ate weekanga ng'obuuli awabirayo abalinzi omuteekamu ssaala. Essaala ya Katonda neewulirwa than okumukweka n'abulako omuntu n'omu asobola omusabira. Ogenda kungamba nti abaana ye balokole basobola omusabira. Gwani yagamba nti ssaala ya mulokole yokka yeewulirwa. Buli omu waali kasitaafu kamira n'asaba essaala ye ewulirwa. Buli omu waali kasitaafu kamira n'asaba essaala ye ewulirwa. N'olw'ensonga eyo sisuubira nti kiba kya buntu bulamu okukweka ebifaayo
then ne batandika biwulira mu ngambo bantu kutandika kubeera nga bakookerako ebintu ebyabwe. Ene twavudde mu eyo ennaku then tugenda ate mu nnaku eya omusajja yasala abaana ebintu bye naye bikyatankanibwa. Ezo story twazikola zole twasobola kulaga bifaananyi ku bifaananyi tebikkirizibwa ku mikutu kwe tupostinga ennyo kwe tukola amawulire gaffe tebikkirizibwako, but abantu bawa buli omu awa speculations ndala bagamba omutemu yakozesa oba abasomesa abakwata oba bujega okuba kuba ekimooni gwatemba omuntu yasoose najja n'asaba ekifo ayagala omwana wasomera awo enkeera najja n'asasula admission ate abaafuluma simanya n'abakuba ekimooni n'agenda eri abaana kwegamba ng'oli yeebuuza atuuka ate eri abaana abo abato. Restrictions ziriwa ku ssomero awo, tukize tugaane by all means omutemu abeera n'emikisa mingi nnyo, but naye weebuuze ku baana abato abo batyo myaka 2 mwaka gumu kitundu mwaka gumu obaleka otya nga bali awo. Anyway, what it was ekigendererwa ky'omuntu oyo tukyebuuza. Ekyokubiri omusajja yabuuziza ekibuzo n'agamba naye ebintu bingi byapeninze wano eno mu Uganda, poliisi ng'etwala obudde okutuuka, lwaki ku luno yayanguye? Kwegamba abantu tubawadde ebibuuzo bingi nnyo nnyo nga tetusobola naffe kuddamu ansa zaabwe. Ekyo kireetera poliisi okubagamba nti mwekubemu mu mutima nti mwanguyirizenga okutuuka ku scene, kuba kati n'abantu beebuuza naye newankubadde kiri bwe kiti lwaki kyazze bwe kiti. Abantu beebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Ate oli n'agamba simanya waliwo gwe nawulidde alaba agamba mbu simanya essaawa gye yabadde yeesibye y'abasajja bali abatujju bennyini abatendeke. Nzijukira story eyatambula ey'abaana b'e Buddo. Mujjukira bwe bayokera omwana ono yaani yaddeyo kutaasa banna abato n'afiira mu muliro, mwerabidde yafulumya banne 8 abazzeeyo b'okunoona omulala omuliro ne gumuzingiriza n'afa. She died a hero. Essomero eryo lyayokebwanga. I don't know what's wrong with abantu okubeera n'emitima emibi. Nti essomero eryo lyayokebwanga omugagga omu nga yeetaaga ettaka eryo, ng'alinga agamba kabayokye essomero eryo paka bannannyini bwe banaakoowa balisengule. Naye ng'essomero lyagala okusengula lirina abaana almost abasukka mu 5 okudda waggulu, bayagala basengule badde ewalala, ye omugagga omu asobole okweddiza ekifo ekyo. Byatambula ne bitambula. Naye era oli naye agenda kugamba nti ne ku baana bano oba oli awo waliwo ayagala ekifo ekyo nga yasazeewo akola obulumbaganyi obwo. Abalala nga bagamba nti it is a diversional story. Muve ku okudiscussinga ku balwadde mudde ku bafudde. Byonna ng'olaba buli omu bw'aba akuwadde ango ye n'omuwuliriza olaba nga gyakuvuga watuufu. ddala gyakutwala nga watuufu. Naye twebuuze lwaki omuntu yandibadde akola ekintu ekyo ku baana. Bwe muba mwagala ttaka mwagala bifo, lwaki temulumba bannannyini ne mwekuba amasasi ne mwetemaatema? Lwaki muteeka abaana b'abandi mu katyabaga? Bw'otunuulira abaana b'e Buddo abaafa baafiira Bwemage, bw'otunuulira abaana bano abaafudde bafudde Bwemage. Ddala gwe ng'omuntu osobola okuzimba ekizimbe ku ttaka eryo n'obeera musanyufu? Ekyebuuzibwa gwe nga ggwe ogenda kuwangaala myaka emeka? Nze nabagamba ku ffenna abali ku nsi nga wooli tugeze oli mu myaka 10 oba 20, tokyaweza myaka 10 ku nsi. Ne bw'oba toli mu myaka 10 ne bw'oba oli mu mwaka gumu, tokyaweza myaka 10 ku nsi.
tebakulya coin tokyagiweza lwaki ekiseera kyo kyekyo lifespan yeyo tokyalina kyogenda kulwanyisa toyina kyogenda kulwanyisa nature webereze ebera nature ng'olina okubeera nga ate obaolyawo otereeza ebiganye nabadde mbabadde mbabulya story y'abaana bali bebasse story y'abaana bali bebasse nendaba musajja waffe Minister Balamu ng'agamba no nedda omuntu yenna ng'akoze ebikolobero ebyo teyeetaaga na kusaasira wadde okusonyiyibwa yino such suspects deserve death. We should not hide behind human rights or continue protecting criminals. The Minister for Youth and Children Affairs calls for swift and tough punishment for the Gaba children's killer. Nze omu kubakkiriziganya ne minisita lwa nsonga nze nina ekintu kye sikkiririzaamu. Balamu twawukana mu ntegeera, twawukana mu byobufuzi, twawukana mu bintu bingi, ne ku nsonga ng'eno ddala gwe nga poliisi kiki ky'oba okyanoonyereza ng'omuntu omusanze asala n'okusala nga n'akamba akalina? Ogenda kuŋŋamba nti abadde agudde eddalu? Mulina ebyo mugamba nti simanya omuntu ono abadde alinza okuba alina ekibinja ky'abantu bakola nabo, kati tulina okubasooka tumubuuze kajojojo w'ebibuuzo tumuggyemu information. Bannaye omuntu bw'aba alina bakola nabo mubanoonye lwabwe. Ono ye yandibadde atwalibwawo mu kkooti ne bamusalira omusango gwe, ekibonerezo ne bakimusalira nga teriyo byakulimba abantu nti munoonyereza. Ebbanga lyonna lye mumaze nga munoonyereza kuva ku bafu bano bakagezi baani bonna tetufunangayo kituufu. What happened kale ku muliro gw'ebuddo ogwayo kyebuddo kiki kye mwazuula? Kiki kye mwazuula? Fine, wabeerawo abamu nga they are just suspects. Ono si suspect. Kubanga olwedde omulimu mugusanze agukoze, enduulu zivuze bukoze butya mumusanze ajolobedde, mumukute mutadde kabangali, abaana bafudde. Kiki kye muba mukyanoonyereza? Okujjako okubikkirira obubikkiriza abazzi b'emisango. Awo amateeka galimbamu awo. Be basajja abasaana okubeera nga batwalibwa mu kkooti nga teyeetaaga kulya mmere. Kati nze kinnuma okubeera nti omusajja yassa abaana ate nze ngenda omuliisa mu kkomera gy'ali, kubanga emmere gy'alya nze njigula omusolo gwe muntemako ku mulimu gwange guno gwe nkola. Muntema omusolo ne mumugulira ebyambalo by'anayambalira eyo ebya yero, ne mumugulira n'emmere gy'anaalya. Kinnuma bataata b'abaana abo ne bamaama b'abaana abo ate be bagenda okuliisa omusajja oyo. Yes, be bagenda okuliisa omusajja oyo nenga lwaki? Omuntu ng'oyo tasaana kuweebwa wadde n'olukusa n'olumu okubeera nga living a life eyeddembe, okubeera nga ali awo. Nze nina ebintu bye neewuunya. Kale mugamba mwagala mujjamu information, naye kale twagala tumulabeko nga azze mu kkooti ng'awonyera ng'abaana b'NUP bemukulamu enjala. Twagala ajje mu kkooti okulaga nti mwabadde mumujjamu information nga naye talina njala. Tumulabeko nga talina njala azze.
naye mugenda muleeta nga bwatambula bwe yeyagala bwawubya ne kuba oluganda lwe bajijambo n'ebintu ebirala, you know. Waliwo omuwala yafudde, twasooka ne tumulaba nga ayogera nga bwe babakwata. Muwala ono Irene Nakibuuka babakwata ng'ennaku z'omwezi 15 lunaku lwali lwa kulonda lwe twalonda president. Nakibuuka yafudde ennaku z'omwezi eziyise, yafa mu Gwakusatu ogwo guwedde. Naye waliwo vidiyo eziraga nga annyonnyola bwe bakwatibwa nga 15 abasecurity babajja we balondera, babasanga n'abawala abalala ne babatwala. Naye agamba babatwala mu bifo ebyenjawulo ebitamanyiddwa nga bataddeko bimasiki. Ekintu kyasinga okujjukira, babakuba empiso nga tebamanyi biki bye bakuba. Omuwala ono bwe yavaayo yatwalibwa mu ddwaliro oluvannyuma ng'okulonda kuwedde, tocha ziwedde, biki birina mumulaba yena akyawulubadde mu bifaananyi. Bwe yavaayo yatwalibwa mu ddwaliro ne bagenda ne bakola testi n'ebirala n'ebirala. Naye omuwala yaddukayo mu ddwaliro ng'alabika ali testi ezimu zaali tezinnaggwayo nga balaga nti ali HIV positive. Mukazi wattu nga ye agamba ebbanga lye ly'amaze alitabeera nkona siriimu. Oba ontegeera. Kati she might have died a miserable life nga byonna byonna abyebuuza. Omanyi waliwo okubeera nti bakebedde nti oli HIV positive naye ng'obaddemu embeera gy'otambulamu oba olina omuntu gw'ogamba nti ono ye ayinza okuba ye yansiiga. N'ekibi nnyo okubeera nga afuna siriimu mu bintu nga bya kisiru byeyo, bakutte bakoze batya bakusibye. Ebintu ntuze tubibuya ku bantu bangi be bakwata nga kigambibwa abantu abo batwala mu tocha balina n'abasajja ba homosexuality. Ne weebuuza lwaki otokyalinga omuntu to that extent. Lwaki omuntu okyalinga to that extent atalina musango gwakoze ng'etteeka limulagira okuwagira ekibiina kyonna ky'abayagala oba kandidenti yenna gw'abayagadde. Etteeka limulagira. Ebintu ebyo tubitunulemu nnyo tulabe eddala tugambe eddala kino lwaki kiri bwe kiti. Lwaki omuntu yandibadde akuba munne akawuka ka siriimu oba lwaki munne yandibadde amureepinga? Lwaki yandibadde amutiisako gw'obuluusa maanyi? Is that part of torture or punishment? Kale kati noono yassa abaana mu bimutuuseeko, ne mu bimutuuseeko ajje nga naye embeera gy'alimu omuntu agamba era kale. Kiba kibi nnyo okukola mob justice, but ate kibi nnyo okubikkirira amazima ng'ogamanyi nga waliwo ge balumya n'okweka amazima naye nga naawe okimanyi kirina bekikosa. Nga kirina bekikosa. Mukimanyi bulungi nnyo bimukola birina bebikosa. Naye musirise NUP mubatemako ngalo mubakolako buli kyambiyo ne kyonna. Abalina emisango ate bo mbaleka ne batambula. Nze natunuulira abasiraamu be bakwata kufa kwa Kaweesi, simanya Akagezi, baani nga tebalina we bakwataganira na biriwo.
totally nga tebalina naye ng'osanga baseeka bali eyo bamaseeka bagamba eno gavumenti ya ttabu nnyo si kibi okuwagira gavumenti lyeri eddembe lyetukugambye nti olirina naye kuba nno abafa abakwatibwa oyogeddewo ki kuba n'abasiraamu benyi bamala ne battibwanga oyogeddewo ki okozeewo ki embeera eri etya obulamu obusanze otya tutambula ffenna ate era nga mpozzi tukikwasaganya pole wobale kubeera mpozzi ng'ate oli ekimere kya Easter abagabudde mwebale kugabulako ku bannammwe kibeera kirungi oluusi n'olyako n'abantu ab'enjawulo abasukka ku famire yo kibeera kirungi olw'ensonga n'emikisa ofuna n'empeera now mbadde ndaba akantu akanyumidde ennyo Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti waliwo abasaba naye nga basaba baleekaana mulekerawo tuleekaanira Katonda si kiggala God is not deaf mulekerawo okuleekaana wano nno alina baalumbye nga baalumbye be balokole be basaba baleekaana tewali mulala abalokole be basaba bakola ki baleekaana kati baalumbye agamba Katonda si kiggala kitegedde Katonda si kiggala God is not deaf in any way agamba nti musabe nga temuleekaana kati awo ne ngamba singa abadde seeka kiti oba singa abadde ani nga ya katulinde reaction y'abantu tulinde reaction y'abaana n'ebirala byonna singa kati owulira ekiriwo but anyway Katonda awuliriza era awulira yonna gye babeera bali oba mwogedde mutya oba muli mutya naye buli omu abeerako munaye ne culture ye gye yakola ki gye adoptinga nti nze ensaba yange bweti nze embeera yange eri ABCD but ffenna tukwatagane mu mbeera tewabaawo adda mu kubeera nga ate agira katulinde naye singa abadde seeka kiti singa owulira singa abadde musiraamu singa owulira yowe dala katulinde tulabe bingi bibeerayo nga bagamba bannaye Kawunyemu yazzeemu ebikwekweto ku nguudo not Kawunyemu only but omuntu do you have driving permits emotoka zirina emisolo totamidde you driving ate otamidde byazzeemu era byatandise bulungi nnyo byatandikidde ddala bulungi nnyo kati bonna gye bali batandise okubuuka amacco butya bwe bagenda obiyitamu mulekeraawo bapoliisi kababuuse abasajja abo olumala okunywa omwenge nga bayambala entalabuusi z'abasiraamu kati gwe bw'omuyimiriza ono musiraamu tasobola kunywa mwenge babeera batamidde babalimbalimba bwe batyo babalimbalimba bwe batyo kumbe babeera batamidde temubakkiriza musooke bateekamu kamashini kamuwunyiseemu otegeere nti yandibanga mutuufu nze mbabuulidde but banywa after drinking ne bayambala enkofiira z'abasiraamu n'ebiwala bibeeramu omwo olumala okutamira nga byebikkirira obukaaya kati gwobeera eyo ng'ogamba ye bano baajati baani kumbe sina baajati bali batamiivu abawedde emirimu oba okitegedde therefore Kawunyemu atambule ddala bulungi ate temulya nguzi waliwo obusajja bwangobako ko nali ngenda kajjansi eyo ne bunnemerako nakuba bitaala naye kanda bo babatamiivu abo nabo munaabalemerako kuba bwannemerako nnyo buli ku pikipiki 3 bugoba emotoka emu ne ngamba asajja nga tulinga abavuga zino
mwala wako zino filimu za Fast and Furious ezo motoka nga zidduka pikipiki zizigoba bani baona badduka nange niye mbalagako mukubalagako ne balemerako ne bane katika ambasonyiwe ne parkinga hama yange kati njagala kulaba obala mu munakola ki munabalemerako abanywedde omwenge ne mbatwala ku police mbatwali ku police babeereyo otherwise tebitambula bulungi nga ataba mu mfe mutukwata ata fe tetutamidde tukwebuko bibitaala tetugana naffe tuba tumenya amateeka nekirumu okulaba nti ate eyandibadde asibibwa ennyo ate ye bamukwatanga kalira ka mwana yakwatibwanga kalira ka mwana si kirungi oba ontegedde kale